Kaziri 13 zokka zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ejja kuba enteekateeka otabadde ate nga amawulire gonna agakusubye obudde bwonna obw'emisano kubanga osobola okugafuna. Mukulu Kizito tukomyewo, twagala kutunuulira bano abaleeta ekirowoozo nti olw'okuba abantu tebajjumbira kulonda, almost half or more than half abali registered voters tebaalonda, ate n'okulonda okwaddakawo okwaba MP ate ne kibeera waasi. Kati abantu bagamba tuleke kwonoona kuba abantu bakyabyagala, tuleme kwonoona ssente, tulonde parliament yeronde president. Nalabye abavubuka abo abaami abo bavubuka ba NRM nga bawa ensonga ssatu nti essente zireme kwonooneka, abantu bafa mu kalulu n'abantu okukola ki okwawukana. Naye nga bwe mbadde njogera no nga ntandika Basseruganda abatuuze basebo ne bajja mu kibiina kino nti abantu bagadde okutwala ebyobufuzi ng'ebyomuzannyo, ate ekisinga okummenya abavubuka abo bala bayivu, naye kikiri kye nabagambye nti okunoonyako okulya kuziba amaaso stomach politics, nti politics of stomach, nti ebyobufuzi ebyokulya bitta buli kintu. Kubanga ng'abo nabalabye ng'abo abavubuka abayivu ani atakimanyi nti mu 1962 abantu balonda bakaba palamenti balonda abakulembeze mu 62 okulonda kwafe okwasooka nga tufudde mukulu naye okugenda mu independence. Kabaka yalina ababaka 22 naye gatana Obote yalina 5 mu kintu ne basinga DP yakola gavumenti. Okwo kwali kulonda ababaka ba palamenti mu 8 abantu bayinza n'obutakimanya nti era bafuminga gavumenti yalina ababaka bangi yafuminga ki gavumenti. Kati gwaba abavubuka benda babalinga ng'abambadde amadiguli bakoze eki tola nti abali mu byakulya tibamanyi na history wansi yaabwe obasanga ku ddala ffe tuli ba political science, ffe tuli analyst ki atasobola kutegeera gy'ovudde because nabagamba batubuliza basebo ne banyabo ekitwala mu ssomero mu ssomero tulina kiki kye tusoma kirala tugenda kusoma bumanyirivu bwabo batusookayo tuleme kugwa mu nsobi ze baagwamu kubanga tuba tumaze okufuna obupimo. The reason why we go to school is to study the experience of those ones who were there before us, so that tuleme kukola nsobi ze bakola ki ze baagwamu. Era that is why we even make correction. Era kyona nti bwe tugenda okusoma mu kibiina wabeerawo silabasi etambula nti eno silabasi egenda kukola emyaka 5 oba emyaka 4 oba kiraba. So n'olwekyo ekyo kimu. Ekyokubiri abo bavubuka bafulanga ab'ebyobufuzi babeera ku budaala busanga boogera bali badde basooka ne babuuza nsonga ki egaana abantu okukola ki okulonda. Lwaki twatandika n'emupinga balonda ne bakola gavumenti, lwaki twajja okulonda ne tugamba abantu bonna balonde? Because of the fundamental questions which needs to be asked by those people before they propose what they are trying to propose. Bali basooka okukola ki okwebuuza. Naye olw'okuba nti tibalina na budde bulowooza tebala nti ensi egwa mu kati okubulwa abalowooza tebamanyi kyebapropose nga tuddemu kyetwavaamu ng'ate teboogedde ku nsonga lwaki twakivaamu. Webale nnyo because that would be the debate nti lwaki twasooka nabaka nga balondamu abakulembeze lwaki twakivaako. Then nomanya reason, there must be a reason why we left that system. Okitegedde? Kati ekyo kimu. Ekyokubiri abantu babanga tebalonze olina kunoonya nsonga kye baganya okulonda. Bano kyebagezaako okukola bano be bannakigwanyiza b'ebyobufuzi abafere abatakkiriza mu bannansi kuba nti bebawoninga ensi. Omuntu yenna kikiri omusajja kyayogedde police component, omuntu okukolodinga political power when that political power lacks legitimacy obanga omuntu ali mu golden prison. Kati bwobanga okakasa nti bannansi ensi yaabwe bategeera kye baagala, lwaki ayagala okuba ndinayinga balonda bakaba palamenti nga tomaze kitegeera nti abakaba palamenti bagula buguzi bantu okufuka ababaka. Kati kiba kitegeeza nti okulonda amakulu g'okulonda gaba gavuddewo because muba mugenda mu kintu ekiri predetermined. Buli muntu yenna kyamanyi kubanga buli muntu yenna akimanyi nti oli bw'anaagenda n'ensente ze n'agula ababaka bonna bagenda kumulonda yafuuka omukulembeze. In fact oba omanyira okumanya nti ani anaakufuuka ki. Kati abo bali bagala kuleeta nkola egenda okuleetawo gurupu y'abantu okufuga bannansi perpetually nga bo kalayini yeeyo bamanyi first of all they have money bayira obusobozi abantu ab'okuinfluencinga balubatu. So bw'oba olina obusobozi obw'influencinga ab'olubatu iwadani kiba kitegeeza n'abalifuga ensi bagenda kuba balubatu. Era nebiva mu kulonda kwonna biba bitegereddwa. Kati abavubuka bayaayi tebalina makulu abo era beetaaga okuba challenged
better go okuba confronting intellectually naye nga from a patriotic point of view n'omutima gw'eggwanga okubanyonyola from that angle kubanga bo bagenda batuba mu bukundi banoonya shortcuts ebyobufuzi tebiriko shortcuts eggwanga linagenda mu maaso kisobola kuzanya byabufuzi byanakigwanyizi that they are using mathematical calculation to get political power. That system of governance is unsustainable. Tosobola giwanirira. Ekyo kimu ekyokubiri omaze okutegeera nti Uganda erimu abantu miliyoni 46 twewandise miliyoni 24 emiliyoni 10 zaakubya akalulu emiliyoni 10 tizaakuba akalulu somanyirizo yayo naye mu bantu abasigala emiliyoni 25 emiliyoni 17 be bali wakati w'omyaka 17 mpaka mu lubereberye abantu abakulu abatuludde kupe miliyoni 7 tibalonda tibewandisa mu kulonda tibakola kirenga bali qualified okulonda kiba kitegeeza technically miliyoni 18 ez'abantu abatuuse okuba akatuzeta bamuki tebetaba mu kulonda olina okunoonya lwaki abantu tibetaba mu kulonda sikola kwongera kuleeta shortcut kubanga kweyagala olina byokukusa kyola nti abagenda kuba eggwanga mu dduli nti general ekirowoozo kyabwe kiringa kya kuleka bano betutamanyi kye balowooza bali nati bagenda okugwa mu nnyanga kyekiri kyegamba obuluvu butta okumanya kati bamwoyo gwaggwanga nga bansuga maje abola bekijja because you must ask omuntu obuvunanyizibwa obusooka bonna munansi kwe kubona obuvunanyizibwa eri eggwanga lyo okubona obuvunanyizibwa eri eggwanga lyo kitegeeza kwe kuba n'obuvunanyizibwa eri bantu banno nawe mwenyini as well. But when people abantu basuula obuvunanyizibwa bwe balina eri eggwanga lyabwe olina okusooka kubuuza what are the reasons why these people are abandoning their responsibility to their country. Bw'okibuusa amaaso obugenda mu nnyanga kyekino police compole yatta Sankara ng'ayagala kufuna obuyiza nagira nti naye eventually kati akaaba agenda kwetta. So n'olwekyo abantu nga bwe twetaaga tuba disregarding and we need to dismantle these people intellectually but not intellectually because intellectual ennaku zo tulina ba intellectual prostitutes mwaka okulya gwakubira endebe tebakyalina makulu twagala okuba confronting patriotically nga bamwoyo gwa ggwanga okubaleeta mulayini n'olwekyo bibogera tebirina makulu batugamba twabivaamu dda tebibanga tebirina makulu emyaka teyawera na myaka 3 ne balwanagana abaali beeronze kati naye it was a conspiracy nti kewayingase ne UPC badinaine BP okiraba kati ebintu byekwe politics is a very serious business. You cannot play politics on mathematical calculations that tutudde wano tukube ekibalo tubere okufuna ebyobufuzi tebeera byanakigwanyizi because politics is a very serious business. It is about life and death.